National Unity Platform Deputy President afiiriddwako mutabani we. Mukwano gwange kulisaayo nnyo gy'obadde, weebale nnyo gwe eyeekuumira ku mayengo ga Yugi Updates. Nyongera mu maaso n'okulamusaako nti kyokola ky'amaanyi nnyo ddala ddala ng'omukwano gwange eyeekuumidde ku mayengo gano aga Yugi Updates. Mukwano gwange nkutegeeza nti nno okola ky'amaanyi nnyo, okola kya nsusso. Baganda bange abali e Bulaaya, abali emitala w'amawanga, nyongera mu maaso n'okubeebaza nti mwebale egyo gye mukakkalabya, abali e Saudi, abali Oman, Qatar, Dubai, Saudi Arabia, abali USA, abali e UK, Canada, munambalamusaako mukola ky'amaanyi nnyo kubanga muyimirizaawo amayengo ag'omukutu guno ogwa Yugi Updates. Mukwano gwange gwe ampuliriza, mukwano gwange nkulisaayo nnyo gy'obadde, gwe abadde yonayona gy'oli nkulisaayo nnyo, gwe omulwadde nkusabye Mukama Katonda agende maaso n'okugumya, nawe afiiriddwako Mukama Katonda agende maaso n'okubanga akugumya. Muganda wange ekitalo nnyo nnyo ddala agakagwawo gakulaga nti nno omukulembeze Deputy President wa National Unity Platform afiiriddwako mutabani we. Muganda wange agakatuuka ku mmeeza kati galaga nti ne Dr. Lina Zedriga War, ono nno nga ye Deputy President owa National Unity Platform eri mu Northern Uganda. Ono ali mu Northern Uganda, munange afiiriddwako mutabani we abadde ow'emyaka 35. Nno abadde ayitibwa Aaron Amani w'emyaka 35. Muganda wange atuvudde ku maaso olunaku olwaleero ge gaakagwawo. Muganda wange ali eyo, gw'atannaba gategeera oba yaakagafuna gategeeze munno ali eyo mu munankyukakyuka, kubanga fenga tumanyi bannankyukakyuka nti tulwanira wamu. Munange okusinziira ku lipooti eraga nti nno National Unity Platform we ya-establishing Zedriga's son, ono nno yabadde ono nno omutabani ono nno kiki ekyamuviiriddeko okuba ng'afa. Mukwano gwange gatutegeeza nti nno okusinza ku kitebe kya National Unity Platform, amawulire agavuddeyo ekiva eri mu Northern Uganda kitutegeezezza nti nno ono nno omutabani Aaron Amani yali yeetaba mu kabenje, yagwa ku accident mu kabenje akaali e Gayaza Road ku lunaku olwokutaano. Muganda wange ali eyo yagwa kufuna accident, yagwa kabenje yafuna accident ku luguudo lw'e Gayaza ku lunaku olwokutaano. Gwe mukwano gwange ali eyo, era batugamba nti nno abadde amaze ebbanga ng'ali mu kkoma paka olunaku olwaleero wasizza ogw'enkomerero. Ono nga ye Aaron Amani abadde wa myaka 35 nga mutabani wa Dr. Lina Zedriga War, ono nno nga ye Deputy President wa National Unity Platform mu Northern Uganda eri mu mambuka ga Uganda. Gwe mukwano gwange ali eno, tulina okujjukira nti nno National Unity Platform ono nno abadde nnyo Aaron Amani mutabani wa Dr. Lina Zedriga abadde nnyo omuwagizi wa National Unity Platform, era buli mbeera yonna abadde ekibiina kino akiyirawo omubiri nga maama we, nga yemulaba maama we w'abadde. Tujjukira nnyo mu Novemba mu mwaka gwa 2020 ono nno tujjukira bulungi nnyo we yasibibwa ne maama we Dr. Lina Zedriga we baasibibwa ne banna abalala mu disitulikiti ya Oyama. Tubajjukira bulungi nnyo mu disitulikiti ya Oyama baasibibwa ne maama we wamu ne banne abalala. Tujjukira bulungi nnyo ensonga eyabaviirako okubasiba. Tujjukira kampeyini ezaaliyo mu biseera ebyo eza National Unity Platform President Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine, omulundi gwe ogwasookera ddala okuteeka challenge, okuteeka ensasagge ku President Yoweri Kaguta Museveni
mu kalulu ako ak'okukompiitinga omwaka ogwo tujjukira bulungi nnyo ono nno omwana ne maama we baakenyigiramu ddala bulungi nnyo era y'ensonga eyabaviirako okubanga omutabani asibwa ne maama we nga banoonyeza pulezidenti wa National Unity Platform akalulu. Gwe muganda wange kitalo nnyo ddala ebiguddewo amawulire gennyamiza naye Mukama Katonda ayongere okubanga atugumya ab'ekibiina kya National Unity Platform. Okusinziira ku lipooti ava mu kitebe kiraga nti nno abakola ku byenteekateeka batugende nti nno ebijja mu maaso bagenda kuba batutegeeza maziika engeri gye ganaabeerawo. Ono nno nga ye General Secretary David Luiz Lubongeya, ono nga yakola ku byenteekateeka eby'okuziika. Atugambye nti nno mu bwangu gye bujjakaawo agenda kuba atutegeeza amaziika gagenda kubeerayo ddi, gagenda kubeerawa ga ssaawa mmeka. Gwe mukwano gwange yeekuumira ku Yugi Updates. Kutegeeza mukwano gwange tokola nsobi n'ogaana okusubscribinga, ate naawe oba osubscribinga mukwano gwange teweerabirako nakkade. Nagambye akakade ojja kuba nga ataddewo notifications zibe nga zijja ku ssimu yo buli tuba tukuleetedde amawulire. Gwe obeere nga gwasooka okuba nga oliceivinga information bweteekayo amawulire gajja direct ku monitor yo. Gwe mukwano gwange ali eyo gajja kuba ga displayinga ku ssimu yo amawulire gano teweerabira kunyiga kade. Mukwano gwange likinga, sharinga, tukomentinge tusobole okuba nga tutuusa okubika kuno eri abooluganda mu nkyukakyuka. Gwe mukwano gwange ali eyo. Mukwano gwange teweerabira kusubscribinga, tugende maaso n'okuba nga tukutuusaako amawulire buli nsonda zonna. Weebale kwekuumira ku mayingo gano aga Yugi Updates. Mukwano gwange nkutegeeza nti no tukwagala nnyo ddala, naddala gwe akomentinga n'olayikinga. Baganda bange mwenna sobola kubamenya kinnoomu naye mbatumiddeko nnyo abeekuumira ku mayingo gano aga Yugi Updates. Mwebale nnyo.